olowooza ne mubalokole siwe kiri Yesu yagamba okulooka era tekimala okulooka tekimala naye ne byokola ng'olokose bimatalinga anti kakati that is righteousness butukuvu na butuukirivu bikolwa na ebikolwa ebyo byanjawulo those bali boogera ku works works ebintu by'obukatuliki naye kakati ate eno is conduct. The other ones are works, these are conduct. Behavior conduct naki byebikolwa ebyobulokole beboogerako naye bali works ebikolwa by'omukono gyo n'okutuukiriza sakaramento zaki z'obukatuliki zonna. Okay. So sapule yajja buzi buli kimu kyajja buzi. Olaba paapa okimanyi nti paapa ye musika wa Kristo, ye Katonda ali ku nsi mu bukatuliki. Katonda w'obukatuliki atambula ku nsi ye paapa. Nsi ye Katonda. Paapa kyasalawo ate akisalawo nga ye aliranye Katonda. Nedda tekiriyo mu bukatuliki. It's not like that. Paapa alina obuyinza, ekkanisa ey'obukatuliki ewa paapa obuyinza okusalawo mu kifo kya Katonda, okusalirawo Katonda. Tekisoboka. Nkuwa example. Abakatuliki bakkiririza mu Yesu. Paapa Francis aliko kati yagambye nti ekkanisa ekereziya ebulesinge gay couples of same sex because ekyo kigambo kya Katonda because God is for all timalayo we yagambye church zitandike okubulesinga gay couples because God is for all. Katonda waffe ffenna. Kakati n'agamba nti that does not equal to sanctioning gay marriages. Kitegeeza ki? Abantu abisiyaga in short mu blessing naye tekitegeeza nti ekkanisa ekkiriza ebisiyaga. Kitegeeza ki? Hide in ambiguity. Ambiguous, beera ambiguous obuzaabuza abantu obaleetera okusinza ekintu kye batakola ki yagambye ekitali kituufu mu blessing gay couple because God is for all. Naye tekitegeeza ti church ekkiriza ebisiyaga. Kaakati Bishop omuni yagambye abantu bano basuze mu kitanda kimu as a couple. Basimbudde bonna okugenda ewa Bishop as a couple. Bayimiridde mu maaso ga Bishop as a couple. They should be blessed as individuals. They go back as a couple. They go and sleep in the same bed as a couple. Oba blessings. Yagambye baba blessing individually. Document eyo egamba nti they should be blessed as individuals, not as a couple. Anti obulaba yagasseeko era n'agamba nti kuba era church kitegeeza waba yeeyimiridde kyagambye nti church tekkiriza same sex gundi nga we yakyogera. No, that is ambiguity. Olaba ambiguity ey'okusinza ebifaananyi. Agamba mu ba blessing naye individually gwangambye. Yes, egamba kuba blessing as individuals. Yes. But they have come as a couple. Tegera kyengamba. Toba blessing mwami na mukyala. Blessing ono kike n'ono kike. No, not as a couple. But these people have come as a couple. Lwaki oli tajja yekka? Bwaba ayagala kubeera individual. Ajje as an individual. Tayogera na kubya marriage ye. Naye katazenga mwami na mukyala. Bazenga mwami na mukyala. They presented themselves ng'omwami n'omukyala. Era baagala mukisa. Banywerere mu ekyo kye bali. Ate ogamba tekitegeeza ku blessinga bisiyaga. Fe wante tukikkiriza mu church ne katuba blessing individual. That is ambiguity. Okwo kubuza abantu. Yada buzabuza. Kiringo ky'okusinza. Abakatoliki bagamba tebasinza Mary. Wabula
bamuwa kitiibwa kitiibwa bamusaamu ekitiibwa naye okusinza waye yabazaalibwa omulokozi kaakati kiri bwe kiti ekkanisa ekuŋŋaana ne bateekawo komiti ne bakola fundraising ey'okugula omusenyu okugula amayinja enkokoto ne baleeta abazimbi ne bazimba ekibumbe ekyo wali enkeera ne balaawo emikeeka ne bakivunnamira ne bakiwa ebimuli n'essente okwo si kusinza bamwebaza kakati wulira bamwebaza kubanga waliwo era olumu eyambuuza nanga yeewuunya era abalokole nti bakkiriza mwana wa Katonda naye ate maama ye ne bamugisaamu amaaso omulokozi alya abalokozi bali bameka omuntu asobola agamba nti maaka kyali wange mwagala nnyo naye ate maama we simwagala ekyo tekibangayo kati kale bongereko jjajja mwabalokole mwagala omwana kati oba naye maama temumwagala kati twagale kale namuwulira twagale maama we ne jjajja we na buli omu because those are old bwe tubanga agamba I am the way teyagamba we I am the way the truth and the life come to me all of you who are burdened mujje mwena jendi tagambako nti nga muyita mu kino n'agamba musabe whatever you ask in my name my father will do it. Where is the mention of my mother? Negolowooza was it an oversight? Ku bakyala bonna abaali mu nsi ebiseera ebyo gozaaki Katonda yalonda Mary kwaye yali omutuukirivu. Kakati Katonda teyalonda Mary olw'okuba nti yali mutuukirivu. Katonda yafuula Mary omutuukirivu olwa Yesu. Tukitwale bwe tutyo kiriwo ekityo kale Katonda yafuula Mary omutuukirivu. She was made righteous because for the purpose of Jesus. She did not give birth to Jesus because of her righteousness. Nobody makes themselves righteous. Kakati lwaki mmwe temumussaamu kitiibwa mumulabanga ataliiwo? Nze ondaba oyinza okuba nga tomumanyi era togenda kummanya naye Katonda ankozesa. Katonda akozeseza abantu bangi nnyo bonna babasinza. Gakyali kubeera bwe kityo kiba kubeera bwe kityo omukama waffe yennyini yanditugambye teriyo Yesu kye yasomesa kye yalekayo naye ne maama we lwe yagezaako okujja waali yamugoba. Yagamba atya? Baamugamba nti maama wo wuuli ne baganda bo naye tola n'abuuza ekitakoleka muntu wa bulijjo mu nnono zonna toyinza kubuuza kibuuzo Yesu kyabuuza maama we. Kyabuuza bantu bali nti ani maama wange? Who is my mother? Yamuyita omukazi. Mukazi. Who is my mother? Nti mwe abali wano mwe maama wange abagobe fe maama we. I want you to note that very carefully. Yagamba abagoberezi be nti mwe abali wano mwe maama wange. Ekyo kiriya mu byawandiikibwa. You who are here are my mother. So kati toyinza kuva mu bano ate noonoonyayo maama wo omulala kubanga it's clearly stated explicitly nti fe maama we. Nagamba mwe maama wange mwe baganda bange mwe bannyinaze kubanga oyo awulira ekigambo kya Katonda ye maama wange. Naddamu whoever hears the word of God and keeps it is my mother, my brother, my family. So Yesu talina maama we. Yesu eyazuukira talina maama we. Kyovola nti kasita yafukibwako amafuta n'afuna omwoyo omutukuvu, kasita yabatizibwa n'afuna omwoyo omutukuvu, oli n'afuuka mukazi. Wonna yamurifaringa tu as mukazi. Ku mbaga ey'Ekaana yagamba atya? Maama we bwe yajja n'agamba nti omwenge guweddewo, yamugamba mukazi gwe sawa yange tennatuuka. Oyinza okuyita maama wo nti mukazi gwe. No, yakyuka spiritually. We should separate the spiritual Jesus from the bodily Jesus. Kati Mary was the mother of the bodily Jesus. The Jesus we have now is the resurrected Jesus, the spirit. Taina mama. So kati kwe toyinza kutandika kuddira biwumbe n'obumbabumba biki bino bisapuli biki bw'oyo maama wa Yesu. No.
kakati waliyo dogma gye bayita the dogma of immaculate conception yekyeyo anti kwegamba isi kuteebereza yona abantu babeera awo sitaani n'abawa ebintu n'ateeka ebintu mu mitwe gyabwe. Mariyamu yajja atya okubeera mutuukirivu? Ateekwa okuba nga yazaalibwa nga mutuukirivu. Ne bavaayo n'ebistories manyi biki ebitaaliwo. It is called heterodox apocrypha. Kwegamba okuteebereza okutakkirizibwa kwegamba okw'eddalu. The dogma of immaculate conception, the dogma of assumption. Bagamba assumption. Wawulirako assumption day? Assumption day? Waliyo ascension day mu Bukatoliki. Bakoze olunaku ascension day, olunaku Yesu we yayambukirako okuddayo mu ggulu. Wabaayo assumption day. Nalwo lukuzibwa? Assumption day lwe lunaku Mariyamu lwateeberezebwa. That's why it is assumption. Really ascension. So they just assume. So they say she was assumed fully in body and spirit to have ascended to heaven, but she is seated with her son judging humanity, mankind. But it is an assumption. It is an assumption. I can assume anything. It has no truth. But at times there are assumptions that are true. Sometimes. Nze katayogera ndi ku kigambo kya Katonda. Yesu yennyini agamba bino byonna bifu bugwi bwa ddalu, it is poison. Eri abaana ba Katonda. So niwo okonedde emmeeza. Wali buzibu. Kakati eddiini ozoogerako bino bye tukoonyekera tujja bisomesa in detail. Naye ate abanaddiini oba abali mu ddiini bazaagala nnyo n'okusinga ggwe, n'okusinga kino ky'oyita ggwe ekituufu abakirimu tebakyagala kimala. Lwaki kijja kiti? Ekyo kyangu. Mu study ya psychology, bw'oba oyagala okucontrollinga omuntu, you manipulate that person, the mind, the soul. The next step is use intimidation. So it's manipulate, intimidate, notiisa. Bw'otaakola kino kijja kukola bwe kiti. Tujja kuzaalukuka, tujja kugoba mu family. Bw'okisenga olokoka ojja kukola bw'oti. So after manipulating, you intimidate. After intimidating, you dominate. Kubanga omaze okumanipulatinga obwongo omutiisatiisizza kati agonze kakati n'okola ki n'omudominatinga nga ky'omulagira kyakola. Then you control. So eddiini zonna zirina principle eyo of manipulate, intimidate, dominate and control. So buli ali mu ddiini manya nti you are under the control of your religion. Of religious beliefs. Naye ezisinga, most of these religious beliefs, they are traditions. Zibeera traditions za cultures mwe zibeera. So basically ekyo ekya too much love. First you manipulate, intimidate, dominate and then control. So when you are under control, it means tosobola kwetegerera, tosobola kukola kintu kyoyagala, tosobola na kusalawo, kwegamba olinga remote control. Kakati eddiini yo n'ebyawandiikibwa ebiri mu ddiini yo n'enkola z'eddiini yo otambulira ku ntoli zaaki, you are on a remote control. You are half human. Kakati ekirala era zino eddiini z'oyogerako, I mean bulokole buno ko oli mulokole siwe waŋŋambye? Ndi mulokole. Oli mulokole? Yes. Lwaki obulokole oba ye wasinga oba nkyogere ntya ebikolwa ebikyamu? Bano pasita abbye kino, pasita yabbye ssente z'abagoberezi, pasita atutte kino. Kyokka eno gy'ogamba nti waliwo
issues nyingi bayongeramu ebintu byabwe bali streamlined bulungi. What brings about that? Kakati abalokole, obulokole is a concept. Obulokole si ddiini, teriyo ddiini gye bayita ey'abalokole. Era ensi yali kitegedde kubanga eddiini kyeki? Eddiini ebeera organization ng'erina obukulembeze obwawamu, erina ekitebe, erina enjigiriza zetuyita mu luzungu zetuyita doctrines. Era nga doctrines ezo ziri binding eri buli ali mu nzikiriza eyo, ekitali mu bulokole. Obulokole kitegeeza okulokolebwa okuva mu kibi. Era buli akkiriza nti Yesu mulokozi yandibadde mulokole, kubanga era kyekitegeeza Yesu yajja kukola ki? Yajja kutulokola okuva mu bibi by'abajjajjaffe. So buli mugoberezi wa Yesu abadde agwanidde kubeera mulokole. Naye kati eddiini bwe zitandika okujja ne zeewambirako abantu, ne zeewambirako abantu abamu, ne zibazza mu ddiini, katugambe nga obukatuliki, ne bakola eddiini erina doctrine. Kakati ekkanisa yonna yali emu okutuusa enzikiriza bwe zaatuka okwawukana. Kati bw'otunuulira ebintu practices ebikolebwa mu bukatuliki byonna tebyaliwo okuva ku ntandikwa. Bazze bakola ki? Babiteekawo buteesi. So kaakati nja kuwaako ekyokulabirako ebintu bwe byajjanga biyingira mu ki? Mu kkanisa. First of all, ekkanisa eyasooka Mukama waffe bw'amala okugenda, ekkanisa yali y'Abayudaaya. Yesu yali Muyudaaya n'abagoberezi be bonna baali baki? Bayudaaya. So ekkanisa eyasooka yali sekiti oba bakiyita ekiwayi eky'Abayudaaya. N'enjiri eyasooka yasookera mu Bayudaaya abaali basaasaana mu bitundu ebyo Middle East, Asia ne Europe ne Bulaaya. Bano ba Pawulo bwe bagendanga mu kibuga basookenganga mu sinagogu ez'Abayudaaya abaali bamanyi Katonda, kubanga baalina background eye Katonda omu, Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo. Era ekkanisa yatulugunyizibwa nnyo okumala emyaka nga 3 okutuusa Emperor Constantine bwe yasalawo n'agamba nti kati y'eddiini eya empire ey'obwakabaka bwe. Kati ekyo bwe kikolebwa abaali batambuza ebigere ne badda mu ZTX, abaali basula mu nzigotta mu myala ne badda mu basirika. Kakati kapa mese netandika okugobaani kapa. Kubanga luli ekkanisa eyasooka kyali nga mutayinza kukirowoozaako nti omukristaayo ayinza okubeera omuserikale, kubanga abaserikale be baayiganyanga ki? Obukristaayo oba kale abagoberezi ba Yesu. Naye kiseera kyatuuka ate nga abaserikale Abaroma be bakwata bapeganizi bana basinza ebibumbe. Kati ne bakyusa ne basaanyaawo enzigiriza gye baali bagamba nti bali abasinza ebifaananyi n'abakatonda abangi. Ne batwala mapalaces embiri ezaalinga kooti agaali amasabo gonna ne zifuuka ki? Ne zifuuka kyaki. Kaakati Yesu n'ava ku kubeera omulokozi n'afuuka kabaka. Kaakati nga gwe bakulembeza okukola ebyabwe. Ekyo bwe kituukawo olwo kasita yafuuka state church n'etandika okukola ebya politics. Jjukira kati kabaka, for instance, kabaka wano bw'asalawo n'agamba nti akyusizza eddiini, ayita abaamasaza n'ayita abaami n'abakola
bonna ne bakyuka naye tebayinza kulekawo bintu byabwe byennono. Tebayinza kulekawo balongo bagamba tujja kuba naye tujja kusigaza abalongo baffe. Tebalekaawo balubaale biki so kati bwe byali bali ab'amasaza ab'amatwale bonna ne bayingira mu kkanisa on condition waliwo compromise oba kye tuyita okwekkiriranya. Ekkanisa olw'okuba yali eyagala protection ya politics nekkiriza ebintu ebyo kuyingira mu kkanisa. Olwo ne bava ku mulamwa ogw'ekkanisa eyasooka ne bava ku Yesu ne bawa Yesu ekifaananyi ky'ataali. Kakati okugeza baptism okubatizibwa kwalinga kwa kunnyika mu mazzi amangi ye baptism entuufu. Naye mu mwaka 200 AD baleetawo ekirowoozo ekigamba nti batandike okubaptizinga abaana abato kubanga true baptism omuntu alina kwesalirawo nakkiriza neyenenya ebibi. Bw'oba teweenenyezza toyinza kubatizibwa. Naye kati omwana omuto atamanyi atasobola kwawula atasobola nakwogera abatizibwa atya? Kiki kyaba akyusizza? Anti okulenga omanyi Katonda. Baptism si kyekitegeeza. Kubatizibwa kyekitegeeza. Kitegeeza toyinza kubatizibwa nga tosose kwenenya. Kwenenya n'olekawo ebikadde nodda mu Yesu ng'omaze okutegeera Yesu n'obulokozi kyeki. Omwana aba alina ekibi. Omwana then teyeetaaga kubatizibwa. Alinda akule asobole okwawula ekibi azuule ekibi kye ebibi bye then yenenye kubanga kakati oyinza kubeera mu bulokozi nga tobutegedde. Kati ebyo byoli mu kutugamba bye byayongerwamu ebyagenda nga byongerwamu okubatiza nga tebakunnyise nga tebakunnyise batandikira ku baana mu mwaka 200. Before mwaka 200 bali baptism yali y'abantu bakulu. Basooka kwenenya ng'ayigirizibwa ng'akkiriza mu mutima gwe n'ayatula nti ddala Yesu ye mulokozi era nzikiriza okulekawo embeera zange ebintu byange byonna ebikadde nzire ewa mukama wange Yesu olw'obulamu obutaggwaawo. So kati mu mwaka 200 ne batandika okubaptizinga abaana abato abateenenyezza. Mwaka 2005 ne batandika okukola ki naye okusookera ddala baali babannyika nga bannyika abaana abato. Bayongeramu ky'abaana abato naye enkola nesigala nga weebadde yakunnyika. Kati nga wayiseeyo emyaka 205 ne batandika okubatiza nga basiiga mu bwenyi. Anti kati omwana ayinza ofuna obuzibu tebakitunulamu. Kakati 2007 ne batandika okusprinklinga amazzi nga bakola sprinkling. Basooka ki? Basooka kunnyika. Bava ku bantu abakulu ne batandika abaana abato nga bakyanyika ne balekeraawo kunnyika ne batandika okutonyeza amazzi muki mukyeni. Kakati oluvannyuma lw'emyaka 57 ne bazaawo okusprinklinga. Mwaka 3 ne batandika okusabira abafu. Abaali tebasabira bafu batandika okusabira baleetawo ekyogamba nti abafu baffe tukole ki tubasabire nga batuuke bulungi mu maaso ga Katonda. Omwaka ogwo gwennyini ne batandika kuba akabonero ka kurosi 3. Luli tebaali tebakola baali tebakuba kabonero abakatuliki si bakatuliki abagoberezi ba Yesu ekkanisa baali tebakuba kabonero. Naye kati ebyo tebyaliwo. Kati mwaka 3 na abasumba ne beekolerawo amagandula special dress for the clergy while in service okubaawula okubeekolera ebyambalo ebyo amagandula nga bali mu service yokka bwe bamala ne beeyambula. Mwali mwaka 320 babeere nga wotuuka mu kyaki nga bwotuuka mu kyaki osobola okwawula nti ono musumba ono. Kakati mwaka 325
ne wabaawo kanso eyasooka gye bayita Council of Nicaea. Council of Nicaea eyo ababishopu baatuula okuva mu mawanga gonna mu nsonda zonna nga bakubirizibwa oyo Constantine, Emperor Constantine. Mu kanso omwo mwe baasalirawo bitabo ki ebirina okubeera mu ki mu Bayibuli. Teyaliiwo before. Bayibuli teyaliiwo. Kati batandika okwagala ogikola. Batandika okwagala okuwandiika okukola Bayibuli, okugattagatta ebitabo ebyenjawulo. Naye ebitabo byali bingi nnyo. So kati nga balina okulondamu kitabo ki ekigenda mu Bayibuli, kitabo ki ekitagenda mu Bayibuli. Naye nga awo baali boogera ku ndagaano empya yokka, kubanga baali bagoberezi ba Yesu ng'enkadde tebagiriiko eri Abayudaaya. Mwaka 325. Kakati omwaka 379 ne batandika okusaba Mary, Mother of Jesus. Luli baali basabaani bifo. Luli yali Yesu. Kati bayingizaawo Mary maama we. Mary batandika kusaba ddi? 379. 379 batandika okusaba abafu, okubasabira. Tusaba maama Mary tusabire fe aboonoonyi n'abafu abalala aba saints abatuukirivu. Kakati mwaka 385 ne wabaawo proposal nti abaweereza bano bafather baani nti balekerawo okuwasa lekeraje. Ekirowoozo kyasooka kujja mu mwaka 385. Olwo baali bawa nsonga ki? Ogitegeerako? Kakati wabaawo obukoosi baddayo mu byawandiikibwa eyo mabega ne bajjayo akantu kamu ne beekwasaako. Pawulo yawandiika n'agamba nti Yesu yennyini okusooka yagamba nti waliwo abantu abeeraawa olw'obulokozi, ne wabaawo abazaalibwa nga balaawe, ne wabaawo abalaayibwa abantu abalala. So yayogera ku balaawe ba mirundi 3. Omulaawe of course takola ki? Tawasa. Kakati ne Pawulo yagamba nti alokose, afunye obulokozi nga mufumbo waddembe okuwasa, waddembe okusigalira mu bufumbo bwe. Naye era omuntu waddembe okusigalira bw'abanga yali tannawasa oba tannafumbirwa, waddembe okusigalira mu mbeera eyo. Nga ye Pawulo teyakola ki? Teyawasa. Naye n'agamba nti kino kyange si tteeka, so omuntu waddembe okukola ki? Okwesalirawo. Naye n'agamba nti mu bufumbo omukazi alwana nnyo okusanyusa bba omwami we, n'omwami alwana nnyo okusanyusa mukyala we okusinga Katonda. Kale kyalibadde kirungi omuntu atafumbiddwa aba tawasiza okusigalira nga ku lwa Yesu Kristo nga ndowooza ye ng'omuntu. Naye kati bano ne bakireeta nti tulina okubeera committed nnyo, tetwetaaga kuwasa. Naye ku olwo baakikubirawo ne bakigaana mu mwaka gwe 385. Tugenda tutambula 389 ekirowoozo ekyokuleeta Mary Mariamu maama wa Yesu nga kwegamba omuntu ali special nekireetebwa muki? Luli yali atwalibwa abamu n'abafu abalala abaali abatuukirivu. Naye kakati wano bamwawulako abe muntu wanjawulo nti ye ayina essaala n'ekifo ekyenjawulo muki? Kuba yazaala mutukuvu. Kubanga yazaala Yesu. Omwaka gwe gumu gwennyini 389 mass gye bayita Latin mass nefuuka ya buli lunaku daily mass. Naye nga luli yalinga special occasion kubanga yali etuukiriza olunaku luli olwa Pentecost olwa gundi olwa last supper. Naye kati wano yafuuka ya buli lunaku 389. Tutambula 416 bagamba nti ne baleetayo ekyokugamba nti abaana bonna abantu bonna balina kubatizibwa nga bato, infant baptism. Jjukira eri baasooka ne baleetamu nga kyeyagalire. Naye kati wano lifuuka tteeka ey'okubaptizinga abaana abato. 403 mwaka 403 gwaddirira kanso gye baayita Ephesus. Ecumenical council ye Ephesus, kibuga kya Ephesus, Abaefeso
olukiiko era olwatuula olwa bishop olwatuula eniseya kati olukiiko olwo lwayitibwa kusalirawo ddala yesu yali ani. Yesu yali Katonda, yesu yali muntu. Kati olukiiko olwo ne lusalawo nti yesu yali Katonda. Kati yesu bw'aba nga yali Katonda, olwo maama we ayitibwa eki? Ayitibwa ani? Nnyina Katonda oba nnyina ani? Ebigambo byali bibiri eby'Oluyonaani. Theo is God. Theokotos nga ye nnyina Katonda kye kyayita. Kati ne badeclaringa nti Mary ye nnyina Katonda.